Alright, tugitandise. Kati watutandikidde waliwo musajja mukulu bamuyita asikali yekoyada wano ku James we yeebase. Kati muli neebuuza ne ngamba oba kati asikali ono yajja kukola gwa kwebaka oba yajja kukola ndaba avudde ku gw'okukuuma ali mu kukola gwa fruitication. Asikali owatoyinga zimuleeta owa asikali bugundire kafinyi obusase ani abye ninawo nkanga buzibu ki z'abakozi ekiri eri gomanye ekiri mu toyi z'abakozi nkyafu bannange toyi nkyafu gyobera zandibadde zitukula kiki tumenyeka wano nga tulongoosa ne gundi tumenyeka nnyo kuliko na ofene kuliko amapeera kuliko okimanyi nga ku toyi nsanzeeko fene mapeera micungwa otadde amapaapaali kwasanga mu bwana bwa wano oyinza obumanyi oli munene nnyo naye gundi gwe oyinza okwekwasa abakozi abalala laba kiro z'olimu buli bwojja bwoti okimanyi obuyovu bw'oliko kuba miisi engeri ofukamira oyinza okubeera ng'okuba miisi toyi zino tobanga gwazikolako kali akawala kakavamu nze ku kyendabye kano akawala akakajja ogamba kano mpozi ogambye mulimu amapeera ambe enkoko ennamba n'ebyoya byako abirabye atya bya mukyalo kano nno ke kakajjooba bakageya kati okudda mu sawuna bamaze okukakasa nti zino essaawa tewali n'omu abalaba kati teebereza ekisobola okubeera mu bbugumu ne mweyongera ebbugumu kiba kitya bateesa batya wulira tugezaako ati olaba munnange oli otya oli bulungi okyayetagayo omukozi omulala owetagayo omukozi wanje omukozi kiri nti naye njagala kuleeta ku sisita wange olaba ekyamazima nze muli mpulira njagala kuleeta sisita wange ategeere naye saagala nannyini kampani naategeere olwo tebaagala James mwenye ategeera ayogera ne maneja yakoze eki ategedde namukuta namugamba saagala ye maneja ategeere sorry nannyini kampani ategeere nti nno waliwo wano omuntu wange egenda mu maaso tandika oleeta bwentyo kati wulira ekigendererwa ekikulu kati omukyalo ono omanyi waliwo ekiseera wosobola okubeera mu mbeera nga oyina ebintu oba ebintu bibyo naye ng'akamiro oyina kangi kati bino byosobola okukola ayagala kulabika nga kampani gye balimu eya James Leisure Park ebeere nga yiye kati ye ewaabwe banaku kwe kusalawo n'agamba maneja ono olaba otya wendeetayo sisita wange wano tulabika nga ndeeta mbasomba mpolampola okukakkana okuva waggulu paka wansi nga fe abafuga ate munnange maneja tebamukwasa ku kiruguya yakkiriza n'agamba tewali buzibu kijja kukola tewali buzibu nze siina na buzibu bwendaba automatically kijja kukola mbakuyisa erinnya kati naawe nga omanyi nja kubeera nga nkola saaviisi eri naye ate wemba nkuyise nga tuli mwene embeera lekera okumpita mukama wange mpita Aleni erinnya lyange kati nno balina olutalo lwe baliko lwaki egenda mu maaso tugise 11 days okuva bannaffe aba Rise Talent Films bannabukuya kati nga tuvudde mu sawuna okuddako waneeno ku kawunta mulimu abagagga abaddugaziza emmeeza kati buli emboozi z'abagagga osirike wulira zino omanye oba ddala oli mugagga oba oli wakubivaako obiveeko mwana okimanyi nga abaana babadde baleeta emaali okuva mu Amerika naye ate bagiwambye era UCC baŋŋambye eyagala looni kwegamba sente z'omusolo UCC ku maali eziva mu Amerika baagala omusolo gwa $5,000,000 naye kati ogenda n'olaba avaamu $5,000,000 kano si kenge kano guno muki munanansi naye omunanansi gusobola okusabula n'olowooza nti nno munnange wano wooli si woolina okubeera
weeraba walala weta singa oba ogumunywezeza ekibama owaayo gwolaga wakomawo wano kakati olaba tubadde tusaba kati nina kyenjagala onkolere oli mulungi mwere oyo olaba kali ka waitress akalungi ako gwe kakasa nti kajja wano akaliwo gwe gundibeera n'amaaso tugamba oli kati mugambe ntya nti ani amuyita oli musiru abagagga tutudde obuuza anno maneja w'ekifo abantu abalaba bulabi bakole bye baagala ngenda mu maaso 11 days gye tulaba evudde bukuya tugikoledde live ku James Bar bukuya abaana bamanyi abasirikale kati ono omugagga alina obuzibu abaana alina bangi abakola naye abasirikale babatawaanya maali ki gyasuubula gwe bayise ng'ajja bambi bukazi bwattu buba tebulina kyakkola ate oba omukulu aba ayise oba onaakola otya egenda mu maaso mwana nga yanyirira bagagga bannange omwana ono nga munyirivu laba abagagga mbadde mbasaba mpozi musapootinge kukomunye ne munnange baŋŋamba nti ebukuya ayambadde ebiddugala ye mugagga gwe ate abantu ababeera mu gundi mu golodi eri kati omugagga ayinza okubeera okumba alinawo akayinja ke kalimu miliyoni 2 yasirise ng'oddaawo ogamba kati munange nga woze otudde mu bagagga teweeraliikirira tubeera mu Forest Night kati ono omugagga yakimanyi buli Friday ba Forest Night ku James Bar era ekibira kimusuba kubanga ekibira ekyo enzikiza eba ntono ngera omanyi ebyekibira kati obufunda bweri ku nsonda bumukolera kasawuna wali wonna ne baleeta kasabula nga konna kajjudde obulungu ogamba la hawula subhana labikira Maria omusiraamu kati laba omulungi gwe balinawo watuula wano okumulaga nti bamayinja badda mu mboozi zaabwe wano baba bakufudde yungwe oba ofudde wunva by the way muzeeyi kakalina kali eri obadde tonabakamaliriza storage nonya mugaga munne okiraba wanje mugaga teyeekubidde essimu ey'amangu awo alo abakozi abo nsooka obasiibule naye ngenda kwogera ne manager ndabike ng'essente zaabwe nzireeta naye ngenda zongezaamu bagende tufune abapya eka nzije mbawa 3 miliyoni zino kodi z'abayaaye asobola okuyita n'asooka dda mu mboozi awo n'osooka omanya ati no mugagga kumbe gyakutwala gyayagala mumaliriza muli mu loogi anna ekirayika mwina sente bantu mmwe sente wano sente wano fe ba sente oba oyogera ku sente nze noono sente manya ebyokunywa tugenda nywa paka ku makya kati gwe kyoba omanye ebyokunywa tujja kunywa era ebyo byogamba mbu meeza simanye ekalidde teddugadde bulungi tugenda kukeesa ku makya tusobola okubeerawo okisanga ku James afa akasente twakakola dda myaka jadda mwe mwali mwebase ffe nga tukola kati ke kaseera tulye ate mmwe mutuuyane baŋŋamba twayingira mu bbaala walagi yali wa 10,000 gye mwagenda no just yali awo ku 7,000 gyali 7 ne tugamba naye si levo yaffe ffe tuli bantu b'amasente ne tubawa ku 10 awo okulabika nga tugaziya akabaala nako kafunemu kati n'abakyala abalengedde nga kirayika emboozi nnyingi n'abakuba koodi bannaye temwongeddeeyo kati balina omukakasa nti bo gye banywera ewalala bebongeza omwenge guba gwa 5 n'agagula 5 egenda mu maaso mwana najja agigwamu bannange kyemugamba mbaweesa appetite nyo olaba buli wobeerawo nga tukulabako omwenge twongera okunywa era womala oyimukirawo olowooza tetukomaawo ebbaala eba tefiirwa ndowooza otegedde ekibeeza abaana ku mmeeza
be baweesa bali appetite ndowooza kangende nendowooza ke kadde nteme bampise nina bakasitoma bengi ti munange wayo bakasitoma abalala banno alingiza omwe nanga tonight tumami nataza ebyokunywa ebirala mujja ku banaye munaba mwagadde ebirala mujja kutumya eyo nga tuvaayo 11 days gye tulaba with me your boy VJ JoshK. So nga tabagirabidde ku YouTube nga mantino mukola kyamaanyi. Big up my besties ku 0758833334 empereza ku message ku WhatsApp nsobola ku link ya group zange oleme kuddamu kusuba filimu yonna gye mba nfulumiza katuba tuli wano ne wajjawo munnakibuga akomyewo ko ku kaalo ne mwana gwonyirira gobadde wabulirawa mwana gwe affe tuva mu Kampala, you know? I even came using foots. Mwana gwokoze bina simanyi byolya bye byongeza amabina sibabi babatumidde abe Kampala babatumidde bannange omusana gwoguleke okumanya ate ogwa January kati omusana okumanya gwo gulina obuyinza gwaka mu kibira ne mu kibuga kati gwo gubayiseemu omusana guyinza okwokya omwana ow'obuwala n'ogenda n'okola byokola ng'otuzzi tetulinga era onenyambu nno teyabuulirirwa emisana gibikola please so mubikole mu budde bw'enkuba ali muceere kati aleseewo amaduuka g'oku kibuga n'asalawo asooka ajje ku kyalo wano awagire ku mwana w'ewaka n'amugamba oyinawo ki ebyo nanina switi w'abato muceere matooke mu dduuka ku minzaani kyoyagala kyenkuwa gwe tofaayo munnange atandika okupimaapima asooka alaba oba ddala ekintu kino kiba kiwera ate bano ab'ekibuga kulinyirira waka emizaani eno teyeetaaga koona nnyo oba obakwasa ekyejo ey'okubulimu kikopo yegundi esenawo naye ng'ejja kukola era sitiiru nali manyi mwe temwagala mirimu yeeno tunange tuyiririre naye tuli eno tuyiiya okudda ku James ne wajjawo n'agaba service oba service kikaaki kale kuweereza yes muweereza oyagala kuweereza ng'akutuusaako obuweereza kagambo kakulu akolaawo enkusaba service nga service ddala mumba service ate oba you give out service kati ng'ajja hello Hagi oli otya munnange kale nawe gye baliko kale munnange nange ndi bulungi oli otya gwe nze gwe gwani nze Rina gye baliko Rina gyebale nawe gye bale nange bwoyo otyo nza mirimu gyo gyobadde okola kati munnange oli fine singa mba nkubuuzizaako kati Rina ayina ebibuuzo by'ayagala okumanya ng'omukozi omupya kati kano k'abagezi zibukube kino kye kirungi gw'omanyi okufuna ogenda ku mulimu kiba kikulu nnyo n'osooka omanya ebyetoolodde omulimu awo n'omanya b'otalina kubambira abawuyitamu obuyisi n'abalina laavu eyaddala oba saavisi eza siriyasi kati alina byamubuuza bakama baffe abakozi bannange beeyisa batya anti munnange njagala kumanya abakozi beeyisa batya bakama baffe olumpe tewalina buzibu waddema olaba kati nze engeri gye ndi kaashiya ebintu mbitegeera kuba ozze ku muntu omutuufu wano tewali buzibu tebira buzibu ate mukama waffe yekka omusajja mulungi nnyo talina buzibu gwe wadde naako kuba olaba James njina ye kyasinze mu kibuga muno ate nga talimbye kyasinze buli bwoyita buli mwana gwe James yesinga mu kibuga bukunya esori bukuya wamu ekisooka buli kimu ekirina era gwe kyoba omanya buli kimu tuyina kale newe tuyina sauna tuyina buli kimu tugenda na simaali swimming pool tube nga ffe abasoose okukikola birungi era gwe James giwemu akadde katidibwe kati nga bantu batandika okuwuga wano ffe abasinga era wojja otandika okukola n'obanga zze okuwummula ate nno abasinga kuba kwetala kuva ku makya paka kawungezi naye tofaayo n'omusaala guba mulungi nesige gogenda kuntwalayo nja kukutwala kati munnange Rina abadde tatuukangako eri mu gundi mu sauna naye kashi yamusuubiza namugamba nze nja kukutwala tewali buzibu manager mayi sauna tabitegeera bulungi boss
kati ng'abuuza boosi ye talina buzibu. Kamwa kisooka boosi ye muntu atategeerekeka. Ovanga ku muntu atategeerekeka embeera ze. Kama nti ono boosi. Okimanyi mukama waffe osobola omusanga mu bantu n'otamanya nti waali. Oyinza n'omusanga n'omuyitako naye olabika omumanyi. Oyo omusajja omumanyi omulaba naye just gwe atamanyi muntu w'abantu teyeewanika. Osobola kuddawo ng'omusanga mbw'aboggola mbuno mbusimanyi munnange. Bwe lwaki tokoze kino? Muntu mulungi. Kati manager nannyini bbaala gwe biki byoyogerako wano? Olaba boosi ojja mulaba tukome ku kya boosi omulabe naye ekya manager kireke. Musanga mbantu tojja mutegeera alinga muntu. Oyinza obutamutegeera kale oba omusanze mu bantu Ndaga mukulaga. neze nja mukulaga enaaba mulaba. Bannange nga nsanyuse. Neesize gwe neesi. Bannange nkwesize. Nugwange wa. Neesiga gwe tofaayo. Omanyi okufuna mukwano. Ekyo kirungi nga mukisa. Kati ono agutwalanga mukisa okufuna mukwano gwe wano. Benjagala okubuuza. Ate bwe engeri gye bazze omwebuuzaamuko bamufudde omugezi asinga bamubuuza ekirala. Kikyo. Naye ndowooza mbadde nkyalina byenkolaakolako. Kati munnange nga omanyi. Nga maliriza. Ebibuuzo ebyo tebibe bingi kansooke mmaliza no bye ndi mukolaakolako. Kole ki? Kale nange mbadde ngenda kunali waggulu macu. By the way nange ngenda kukima mu VIP macupa. Ale nankamali. Babadde baddugaziza emmeeza kati kangende nzijjeyo ate ndabe ne order empya. Tofaayo bye. Kati yasangayo ng'omukozi omupya yasangayo gwe yeebuuzaako n'amubuulira kyamubuulidde ku mbeera egenda mu maaso. Ekyo kya magezi era ekyo nkikugambye. Ogenda ku mulimu gwonna sooka ositadinge embeera yaawo. Oyinza okugwa mu bajambula omanya ani anaabeera mukwano gwo, ani mukwano gwa mukwano gwe, ani mulabe wa gundi. Obeere ng'okola bulungi emirimu gyo. Naye ng'aba Raise Talent Films bannabukuya ate bakutegeeza nti beetaagira ddala abazannyi. Beetaagira ddala abazannyi. Mu kufuluma wajja kubawa ennamba z'amasimu k'okuba ate okusobola okweyungako. Gwenna ali ebukuya n'ebitundu ebiriraanye Kasanda wa yonna ojja kuba mu kifo ekituufu weweegatta ku kino ekibiina kuba byekikozeeko biraba ate ng'ebyo bitono ntandikwa. It's me your boy VJ JoshK. Kati munnange kana kawala kano we kajja eno ate okukola akatandika occapa emirimu gyako naye tulengedde omukulu waliwo akalabira mu binokulasi alabira mailo bisanaga ono ye mupya omupya ono nayinza okukola ebipya byabadde tannakola nkiraba kirimu olulyo nabamu olulyo antu balaba mu bannaabwe endyo gyobeera mbuzi omanyi ku kyalo wabaawo embuzi y'olulyo oba embuzi y'olulyo gwali ebirungi ogategedde ng'embuzi y'olulyo bagisitula ne bagitwala ku ndala. Munnange ne wano tuwe ku mukisa yonga enyumirwa ne wano jangu otuwe ku mukisa egwe tosembereza kabuziko mbuzi yange ng'omanyako kakapa kazaala bubi. Kati omukulu mu bakozi be ayina engeri gy'alabamu wano abantu abakola wano ng'ate ono ye abakira mupya n'asazewo amulengere mu distance mwana mwarina muyimbi abeera awo n'afuna ebitamuboyesa nsanje mwana wange olimere ebbeere ndigenda naawe bw'akola emirimu gye abeere ng'ate mwana tutabuzaabuzibwa mbeera. Munnange omukulu ng'amuleka alabyeko kaalaba amonitalinga abakozi be please just bakozi be kati eyo nga tuvaayo okudda ebuuyi eno ewali pakingi Naruto kataba mu be ebyuma asikali ali ku mulimu gwe. Owaye mpola gira bwoti alo mukulu gira wali mpola kati asikali ono ng'oyagala ofuna obuzibu
mugamba akupaakingire kuba waliwo munnaye abapakinga gweolutuuka awo n'ovaamu n'omuwa ekisumuuzo n'apaakinga n'akikuleetera naye ono n'ogimuwa opaakinga ne wirubalu yali emukuba ebigonga agivuga wayogonda kalabula subalu ya munne tamanyi nabika bya mmotoka addaage asikaaliyeko yaada ye ali sirias kunsu ye bannange naakulabira wani onazze emotoka yonna mwagiddugazadugaza endabirwamu kati mba siina ngeri gye ndabamu kati mukulu ndowooza omanyi ky'oba olina okukola wali fayini osobola n'okuzikizaamu awo naye ddako emabega jangu emabega no tulaba ate sooka oggyeko emabega naye nga nkujjukiza tulaba 11 days eno egenda kuba ya butundutundu era nga bugenda kuba nga buwerako naye nga njagala okutegeeza nti gigoberere togenda kusubwa era ogenda funamu ebyokuyiga bingi buterevu kati kumbe ono mukwano gwa mugagga kabwejumbira CEO w'ekitundu oba omugagga nannyini kifo naye ng'asanyusa okulaba mirembe kati gwe ndowooza neova mu boozi z'abakulu mukama wange ndowooza n'oba mukulu ziri ziba za mboozi za kintu kikulu ng'ajakwata ku musajja mukulu wagira no mpolampola amulambuza akafo amubuuliremuko ne pulaani ze ziri zitya ekirooto nga ayagala teekawo kyanjawulo ku kitundu wano kajje musi kano walaba nga agattako ka swimming pool wali abantu ne bawuga tebereza kyekisobola okubaawo kati ono ye musajja amanyi omulimu gwe okola gye batakutumye ofuna akasiimo oba oli awo agamba kamala okutwalira abakulu entebe ate gye banaatuula banaamala okwerambuza nga bajja It's me boy VJ JoshK naye nga tubeerawo mu Uganda ne Nigeria mpolampola wali eri ku YouTube search nga VJ JoshK Films mu 0758733334 eyo namba yange mperezaako message ku WhatsApp ate nsobola okuweereza linki ya grupu zange osobola okujoininga ekibiina ky'abafans abazigoberera wano na wali obutaddamu kusubwa nti tufulumizza eno era eno egenda kufulumira ku ssaawa eno tuba nga tukikwasaganya mpola kati ebuuyi eno yadde nga munda waliyo ebikola wanene alina ekintu ekyenjawulo kyayagala oteekawo kati kasawuna mbadde njagala akagaziyaako kati wenkazaako eno wansi bwenti wano wonna nemba nga nzigaddewo bwenti kintu kino kiba kikolera ddala kikola nno kikola nkiraba kati wayo oyinza okubeera awo n'ogamba ekintu nakinyumizaani mulimu emikwano nga si mikwano mirungi oyinza omunyumiza pulaani zo kirungi munnange naye nga mumutima muli agamba oba nkusaanyizaawo ntya ogambye omusingi Uganda ayitana wano ne wali nga ye muli munda agamba kano na muganda wange kati ng'amutuuza ku mukyalo ebintu byampisaamu mwana mukazi wange ono wenkuyitidde nga nina byenjagala onnyambeko owakapya omukazi alina engeri gyampisaamu embi naye waliwo akato kendaba kakusikiriza wano ku mulimu wa just mukozi naye alina engeri gyansikirizaamu wano kyamazima mpuya nga bumanyi nawe engeri awo omanyi ebyabasajja tubaamu engeri y'okusajjalaata ate kati nga omanyi mbozi z'abasajja abakazi muziba amatu muleke bannammwe basajjalaate kati nga mulengeza bampulira nga mutuufu kyekituufu olaba akantu ako kondaze obimanyi ebintu byase gandi bamaanyi okulaba ensonga lwaki mbadde nsaba ompe ku magezi kwange olaba mbadde njagala ompabulemu ku magezi ekintu nkikole sikikola abakyala bano nga batandise olaba abakyala bano ensi oyo omukyala kasita atandika okubuukabuuka omanya atandise obwenzi okubaligo era nze netuwa kazindaga nti mukazi we ali mu bwenzi oyo yozonyumiza mukazi we ali mu bwenzi nze nkubuulira amazima ga Katonda yansuula
byonna gwe kyoba omanya nafuna omukazi owange ne muwa obudde bwonna kyendenziramu okufuna ku ssente omukazi yasuula nze ekigo n'addamu ofuna ensimbi era nebbulukudde luvannyuma kufuna yawa akato mukyalo omulala omuwala ajja kukola muwala mulungi talina omuwala ye mulungi talina buzibu gwe kyoba omanya twala kintu kyo gaaya amagumba osuule mu mulyango era akambako konna omanye akatali kabbe oli amagumba osuula mu mulyango kati ndowooza oba n'omukazi nga taliiko awondera amagumba bwe buwalewale obwo kasuule mu mulyango balage nti kajje kafaanana owa neighbour owulire embooko maama nga wolabe mwana engeri gye nkunyonyoddemu ekyo ekiwala twala butwazi oli omukazi waba atandise okwenda manya amagezi agenze omukazi waba takuwa genda pulizi abaana bali eri bayayaana wano gavumenti yakola sensasi abakazi batukubisaamu emirundi 5 sitegeeza 1 man 5 women emirimu gyange gitambule bulungi kosikwekubira paaso okwo ng'ebintu okwagala kyekikulu nze gyemire sensasi yabikola kali munnange ndowooza abakazi batuuke butuusi kiseera bakkirize akatogo timunange JoshK tuli mukaaga tetulina buzibu kasita otaasizzaako ne bali abatandifunye bintu byakweyagaliza yagaliza ofune kati omukulu yalina ebimutawaanyaamu n'ayita mukwano gwe asooka amubuulire ekintu kino akikoze atya mutuufu alina mukazi we ddala naye ate engeri gy'amuyisaamu ebintu si birungi ate gwe baawadde amagezi n'ensonga gye njagala twongereko bamuwadde amagezi n'afuna obuvumu kati okumanya okukwana kuzibu wulira omugagga era njikwebaza bale kukola mirimu mirungi ate munnange nina ensonga gye njagala naye wagiragirana obusumuluzo bulungi emirimu gitambula ndowooza mubimanyi ku ttale abaasuna busubusubi awo abiito obaoliawo bwabeera wano ku gulawundi nkwebaza emukono ku lwekyo mwebale kukola bulungi azze kwana wulira gy'atandikidde kati mpozi n'ebintu bino abaana bano bandibyanguyizaamu bebi wooli wendi okimanyi nkwagaddemu olunaku lumu okakasa lumu lwokka tosussa ekale tugende naye oba olina omulimba omugamba nti kati bebi olaba nze kulaba ngenda kwagala paka enjuba wekka wansi naawe terikikola kitegeeza sigenda kukyawa ngamba byogeddemu naawe kati omugagga oyala ogikolera eddala bulungi byonna byogera kusonda maanyi n'ekigambo takireeta direct namuza bulijjo naye ate oliawo ekyamazima anti olaba ekituufu egya bulijjo ekyamazima benagoberera ebikolwa byo n'ebyokola mbadde nkugoberera ebikolwa byo oli mukozi mulungi kati kale emirimu ogikolera eddala njagala okolera eddala emirimu kyokka akola nsaba kuntangaaza butuufu sibitegedde ntangaazaamu wano wajjudde enzikiza egy'okubbaala nti emirimu egy'okubbaala mugyoyogerako olwedde njikola kati mirimu nabaki egyo gyoyogerako anti kati olaba emirimu egyo wange mutuufu njagala obe muntu wange nze mbeere muntu wo ekitegeeza ano ndi kisolo kyo butuufu ayagala abeere muntu we kasimanyi oba saawa zino togamba oyagala tweyagale oli mugezi ebintu obitegedde kale olaba kyembadde nsaba mbadde nina kyensaba nange ebibyo mbiwulidde tubeeko engeri yonna ng'omanya n'emukala akadde aba ayagala kadde nkuddiza mbirowoozeeko mbeeko nkuddize zeemuko kuba sobola kuva eri buvi mu bba abantu abamu mutondawo obudde ng'ekituufu otonzeewo katonde naye nga tekayina vaawo nga naawe kennyini muli munda obadde owulira nga n'amala akyatula oba ogiza ate kati engeri omukozi ofune akadde ssebo weerowooze mbuku mukamaawo ono omwana mulamu alina amagezi hedidedi mutwe mufu akitunagana ekibigula kya misana kyanca abakyeggulo temuulye obudde nga bunadda ku bunnaabwo
Yangwana. Oyayuya wakava mu kulya. Yumba nile ebyokukola. Kati asikaali ng'ayita n'aluwe. Omumanya nti n'abantu nnyo obusera. Naawe nva mutooyi ate okimanya abantu oluvudde mutooyi n'agendako mu busaawe bw'abaagalana. Mbu banywerayo nnyo obusera. Wagenda ogira bw'atyo ogenda ogira amasuuka nga bujjudde obusera. Kati obusera ng'ate wano tulina bbiya bajja nabwo kuva bweru oba Bandeeyazizza. kati nalina kasaapi y'enoke nkuleetedde ka surprise muwogo. Kakati olaba Obulamu bulungi. obulamu bwo bulamu nnyo. Bungi nnyo. twaleetyeya ku toyi ng'omutuufu naaluni n'engeri gye nkulaba ng'osiimuula ebisenge by'ettooyi ezo. Bw'ojja ne ngamba oba nkuwe nange ekisenge kyange okisiimuule kuba osobolera ddala okisiimuula. era n'akasaali Kati asikaali ne Nalumansi sibwe nnyo. bo bali mu laavu empandiise. Bali mu laavu empandiise. bazaalibwa Kirowoozeeko. kubanga bwe tunava ku James tetulina walala we tunaagenda. Era bano bo baasayininga tebava ku James kudda wala okuggyako nga Magombe. Kitegeera Kitegeera. kati obadde osala amagezi ki? Kati olinawo eggezi lyonna. Mabega kwawo engeri tuzze nga tukwata. Kati olaba nawe engeri gye tukwatagana ennyo. Kati nze mbadde nina ekirowoozo. Mbadde nina ekirowoozo mu wano. Nti oba nzije nga n'omugagga wa. Njagala ngamba omugagga. Omanyi atumanyiridde tukoleganye naye ebbanga. Ate ekyo okimanyi ffe babwoyaawe. Atufunirewo akazigo nga ffe. Wakiri atuweeyo akazigo. Kyekyo. Kati bano kirabika babadde mbadde nkyogedde. Beegala bangi yes beegala bangiza abazaalira mutooyi. Kati basaba kazigo officially kiro misana mutuntu babere nga beeyagala amagulu agalike nga bw'ayagala. Ekyokunywa n'ekyokulya omuntu ateyagaliza taliiyo. Kubanga bye ebya sawuna atera okugendayo n'akomawo ng'atuuyanye. kolamu ka drive awo. Naye ko ka drive kakulu. Kati bali wano mu mboozi z'ekintu ekikulu. Abantu abakulu. Ekyamaze. Ng'abantu abakulu beetaagayo akafo ak'enjawulo. Babaweeyo luumu oba babawa amakokota oba babawa luumu ya Liverpool. Bebe beegala bangiza omwo nga teri agamba. Wano nasanze loogi ng'ezimu zituumibwa ezimu zituumibwa ttiimu za Bungereza. Luumu emu bagiyita Arsenal endala Man U. Kati zikusange ng'oli wa Arsenal naye ng'esigaddewo ya Man U. Kati oyinza okungamba mbu empala n'eyinza okugaana okuyingiza ekintu kyo olw'okubanga eri Man U yesigaddewo. Kale mwasi y'omutenda Lumasi naye muli mutya? Mulungi obadde oga. Tuli kiriya olina ky'oyagala? njagala obbabuuza. Kati kyenjagala obbabuuza. Njagala obbabuuza. Ono n'okubuuza alabika yagala buuza paka mu byenda. Nyabo aleese ekizibu mu. Kati obuzibu nga bunnajja ayogedde ku kizibu ky'okubbaala. Madamu Ellen. Agamba Madamu Allen gwe gundi beeramu amagezi. Otegeera lwa misana oba lwa kiro? obadde oyagala tukugambe tutya? Maama tukugambe tutya ku Allen ky'otamanyi? Ate kika. Oli omukazi leka. Oli omukazi ayisa bubi bbaawe. Omukazi ayisa obubi Ne bbaawe. batandika okugyayo ebyama. Mutuuza tebamusengeka tebamukola ki? Baasi. Ye Allen teyabuulirirwa teyasengekebwa. Alayika ne mu buliri tamalaako bya Nalumansi atatuuka yadde ku kashiya. Oba abijjawa. Ate n'ekira. Nalumansi ne afandeyeko yada n'olugambo bali bati. Kyalira. Be bano b'osanga ffe n'olugambo tuli tuti. Tetutaŋŋana. Oli omukazi muzi. Kyokka nno ne Gw'oli omukazi muleke. emaliramu. Oyo gw'olaba Ekira. Yajja wano n'agenda ku ttooyi zaffe. waliwo ky'otamanyi gwe wulira. Alyoka azikola ebya. Omukazi yajja ku toyi zaffe n'azipambanira. Boosi kye ki? Boosi? Nebye bakuga. Kati kawulidde nga boogedde ekigambo kinene ku mukama waabwe. Ddala kuba Kagamba toboosiza wano naawe oboosiza biki osiruwala. ingira. Nze kennyini nze asiimuulayo omukazi ayonoona ku ttooyi. Amanya omuzi. Omanyi buli omu ofiisi gy'akolamu gy'asinga okumanya n'ebizibu byayo. Kale ne Mulimu abamanyi ebizibu by'amacupa. Cupa teziweze nno. Eno cupa eyatise. Kati bano bamanyi bizibu bya mizi.
omwana abunze wali omwana agize wali emizi azini roots maaso okimanyi tetumanyi gwe tubadde twogera naye ne gundi gwatema omugambo otandika otema n'omugambo gwe gwabitandise era singa giwunya ng'omanya yegwe buli omu agamba munne naye gwe nalumansi ne nalumansi kuzaala abalongo sikyo okimanyi twandibadde tuzaalayo abalongo onaayogeranga ebigambo kati oyogera ebigambo ebinene weebityo olowooza tozaala obulongo nga butandikira mu bigambo binene era kali nkubuulire wakiri ekigambo kisazeeko tokisalako kimaleyo giyita emizinga naye gwe n'okubawo obukubi nti omukazi n'asuula wali short form y'emizinga ku ttooyi lava eri ku bano anti owebbina eddene yaweeka ola ebbina osirike omugagga yagula akagaali ke kyaleka kyekimwagaza nalumansi kati kino kyekiba mu luumu giyita eddoomu gye bawummulira abakozi okimanyi kanakana kalinga akatubega obubezi tandika n'asala nako gwe nze nyinza okugamba nze muli ngamba kanaakaana olwo nno boogera kwani ku rina omuntu ow'olugambo era omulaba n'entunula oba ogiraba n'embaba b'engeri gye zigwamu era oba oziraba nti ono ettama lyabula lwa bigambo bingi kati n'abakyala aba ayita eno rina agenda okuwulira nga batema kwoli omugambo batema kwoli omugambo mwe kati tusooke olugambo lwaffe tusooke tulisigaze wano neze nina kyendaba ekigenda mu maaso akaana ako kalimu ekyenjawulo kazaako ki tulabe bulungi kazaako ki kuba kalina engeri gye keetegamu mukama waffe owa muno ate naye akatunuulizaako nnyo amaaso kati munnange twagala okumanya kazaako ki omanyi okuba nga oli mukozi okadiyiddewo omazeewo ebbanga gwe kaawo kadda naye nga omukulu takunyeganga nako yadde kyokka ate omupya n'amusembeza nnyo ekyo kiruma abakozi please oba tobalansinze bosi akaliyo oba twagala kumanya bosi akagaaya akafa oba tusooke tulindeko fulumya olugambo tusooke tulufumbe lujje bulungi kisoboka kati agamba munne kusika sikaati koma eri erinno eyo oli teyakomye mu bisambi eyiye ekomye ku nnuuni era wagaziwamu katidi bwati olaba makokota kati wakikolera wano kati munnange bano bo beewuunya boosi batandise mutemako omugambo olaba yeegwanyizaako akaana n'ayagala okwendera wano ng'ayinawo omukazi kati teebereza waba tali wano ku James nze ndaba oyo omusajja alabika mwenzi ate baŋŋamba abasajja bonna bafaanagana nze I don't know why n'akola kyalingagamba nti ono yatuwa amateeka ate tulina manager kazi watu yawuliriza ebigambo bamutemako naye nga yeeraga nate mwana tunjaga okubuulira nti nno ekirabo ky'okusirika n'okwata ebintu empola kyakulwanyisa ky'amaanyi mu bulamu bw'ensi bw'owulira ekintu kyonna ky'owulidde sooka osirike okisengejje sinaba kuba bubi kati wulira agagenda mu maaso azzeeko owoono tonnafunayo omuntu yenna akutegeera tolina bwewagambye nti oli muganda wange bano balina ekyama kyabwe bo ba Luganda ddala oyo mulamu wo naye saagala mulamu w'amanye ye James kati naye abakyala ye mukyala James oli James ate gwe yeekokkola nate ffe twamulabyeko mu sawuna nga balina ebyama byabwe ne maneja kati ni bannanga okuggyako nga bannanga abakyala tuba bazibe ddala bw'ogamba ate ensuubi ate oleseewo boosi ogende ewa maneja kiba kitya ne munaye abakyala balina ensonga zaabwe boosi ayinza okuba nga teyalima
nga gundi oli Sserubambula yabala. Kati ku kyama kyabwe baagala okulabika nga kikuumibwa kyama kuba bano ba Luganda. Njagala kubuuzaako kale ku mbeera z'obufumbo. Ono ye bamuyise na bibuuzo naye ate kulunda azze kubuuza ku bya bufumbo. Sajja beeyisa batya? Wulira akumanya abasajja beeyisa batya? Sajja olaba abasajja obufumbo n'obufumbo ebintu bibiri byagala okwebuuza. byoyagala okumanya gwe. Abasajja boolaba bano tebalina magezi. Kasita omukazi afuluma ekyo omanya zolo. Si kwewolereza. Kijja kusinzira omukazi yenna akeera ku makya n'agamba okumanya abasajja abasiru oyo tata gundi musiru. Kati teebereza omuntu ali wansi w'omusiru kano kabagezi bokka. kati ng'oli wansi w'omusiru gw'oba otya tukitwale mu bibuuzo gw'okoppako musiru kati gw'oli ki? n'omuntu ng'alina mbayi kabasigalemu. si buli omuntu ne munnange ono ye gwe tulaba mu firimu ye n'abasajja baayawula era abasajja abasiru ye kyamanyi. kati ate omusajja wabanga mufumbo obuzibu nga bunajja baleke na bulesa. abasajja abafumbo beesonyiwe gwe bali bendeguza abasajja. omusajja ku busiru bwe ayinza okulekawo ettooke n'agenda n'ayoya mukene. wasinzidde ku kyokujja oku nesooka olindemu by'abasajja ovudde ku kyokujja okuŋŋamba ate basajja ate bufumbo. laba nina ng'oggyeko kitaffe abasajja abasigadde tebategeera nga mwotwalidde ne Museveni lako ddala ne Joshi ne pulezidenti addako. Nkyala Nalumasi. Gambe. Eyo endaba ye. Neba mitobe. Abasajja abasiru taata we yekka ye mugezi. Mukazi munnange tofulumanga ekigambo ekyo osooka kwetereeza. Mbadde njagala okugamba. Kati ono ye okunoonyereza kyakulinako bukwaku. Ntino. N'obuzibu nga bunajja oyinza okubuulira omuntu omukyamu ebintu byo. Angambe nti nanjagala. Mutuufu gwagamba nti nno boosi amwagala. Simusuubiramu kyamagezi. Abo. Iye. Ono omukka gw'eri gy'akola tegwamufubuttuka gwonna ngumuyingira obwongo katuwulire endowooza ye. Ayinamize. Bya firimu bannange si bya ddala. Omuzannyi tonsanga ate n'okuba. Yaŋŋambye kugamba kanzije nkwebuuze. Ati munnange nze yaŋŋambye mbunanjagala. Koze kanzije nkwebuuzeeko. Ati bagamba obukadde magezi. Oyo omusajja omulaba. Olaba. Obukozi bwo wano bonna bumweteze. Mukama waffe abakozi baffe bamweteze. Yagaana. Ne yagaana. Banange yaŋŋambako. Si bunonge yankwana. Nze ne. Laba okwessaawo. Bakwana ki kino naye? Ola. Gwe Nalumasi. Gwe Nalumasi akwana gwereka. Nalumasi nze. Ize. Eno figa gy'olaba. Naba figa Nalumasi. Ye yemanyi figa ebbina yasinga ate bamugamba nti ebbina kye kikulu. Tugavu akamyuka ka apo ka papali kon. Gwe kyoba omanya buli bukozi obuli wano obwa papo obwa pinki bwonna bwamwetega. N'agamba gwe n'agaana n'akwana Nalumasi. N'obunalumansi bwe. Raskali. Naye nga ye alaba oli si guleedi ye asikaali amukira. Nalumasi. Kityate. Kati yeebuuza. Kale sa. Boosi yajja ate atokwana ono. Buliwo. Naye ate ono alinayo ekyama ekirala. Sisobo. Butuufu kyakola kibi nnyo. Nange bwe ndaba. Temulanza se. Osobola kwata byama byo n'obibuulira Nalumasi mazima ddala. Nalumasi n'olugambo nga tebaawulangako. Bali bati. Eina. Nze gwolaba ndi container ndi dustbin nze atereka ebyama byonna neesiga. Kiriwo? Ati olaba? No. Kyembadde ngenda okugamba ekizibu ekikulu. Anti kati ekizibu kiri bwe kiti. Mukazi we. Muganda wange. Sike kano ke bagamba okuuma ebyama kano. Kati awo James yonna emaze otegeera. Oli serious? Mukyala boosi? Muganda wo? Olimbega oze kumbega Kema. Mama leka tonkwatako. Woba muganda wa mukyala boosi ekitegeeza oze kumbega owulire endowooza yange. Obeeko kale ky'oŋŋamba. No labayo. Omanyi Abaganda bagera olugero ne bagamba. Abaganda balina engero.
Kuggwako kukime wa Neighbour. Ate era eriiso ly'omukulu. Awaddugala weewalaba. Kale nange kwe kujja. Nkubuuze. Ono munnange ategeera nnyo. Kubanga mukulu ate era n'eriiso lye liddugavu. Simbi. Ndowooza ery'omuto liba lya pinki. Kubanga oyo omusajja si mubi n'akamu. Obutuufu woba oneebuuzizzaako kitegeeza ombazeemu amagezi. Kati twalaganga oyo omusajja si mubi. Awa abantu ekitiibwa. Awa abantu ekitiibwa. Teyeegulumiza. Mbuno nawe yali akwana. Bw'atya abantu ekitiibwa nga yali akwana. Yankwanira dda. Nze yankwana. Laba okwesoma. Kuno kwe bayita okwessaawo. Gw'oba olaba ajja mu grade gye ndimu. Gw'olaba oyo grade yange naawe sya nze ndi mazzi mawanvu. Tukola nsobi. Naye olaba tukola ensobi. Sobi omusajja oyo bw'aba agambye nti akwagala. Kati oyo omusajja bw'aba akwagala. Singenda kukola ntya? Kati nkole ntya bannange? Zima kubanga oli muganda wange ddala. Tustufu oli muganda wange. Ate ono bbaawe. Ate kati twayonka ku bbeere limu. Maama y'omu taata y'omu. Nemmala ne mwagala. Kati we mwagala. Wana ne ku kyalo. Kana katona y'amagezi kayinamu. Bajja kuŋŋambanga. Tustufu ne mwagala tujja kufuuka ekyokusekererwa ku kyalo. Ndawe. Nyinza nti okwagala mubba wa muganda wange. Tuwana okunzaalukuka. Naye busogolooza bakirinako obuzibu. Kyongamba kubanga ndaba kijja kuyita. Muka muganda wo koona bukoone. Naawe awo. Kati oyo yaba mukazi wo. Mu byalo eyo yonna. Kati kankubuuze. Mu masaza mu 0C. W'otambudde ebyalo n'amasaza. Abaliyo tebategeera. Ogeze okulaba. N'amaaso omuntu atya. Ng'abeeyo tebategeera nze ayina amagezi. Ba pulezidenti ba chairman LC1 LC3. Nalumansi gw'olaba yeemanya amagezi. Gye bali obadde okimanyi. Ategeera n'okusinga ba LC ba chairman ba pulezidenti. Zikaza ate. Era n'ensi etambula bubi lwakubanga temuli mukono gwa Nalumansi nze nkubuulira. Bandi mutadde ku bwa presidential advisor n'olaba ekigenda mu maaso. Magezi ge nnina okuwa. Olaba kye nsobola okugamba? Olugalo luno olulaba. Engalo zino oziraba. Kati kino kye kinyusi tutuuka ku nyanjula ya firimu. Luno olugalo engatako luno ziba mmeka? Ziba bbiri. Oli wumva? Tukira bino bifala. Naye gwe oli fala sikulabanga. Azadde n'abasomesa. Zino engalo wezigatta. Ozigatta awamu zikola ennaku 10 na lutya. Engalo zino ozigatta tezikola 2 zikola 11. Emu w'ogattako emu ku mabbali ziba 11. 11. Kati owulira? Mr. Kagabo, bosi wange. Kati wulira byange. Olina gano nkuwagaabwa. 11. Ofunanga ekintu kyonna ekyokola kozesa ennaku 11 zokka. Ebintu bi. Kakasa nti okusalawo okukola mu nnaku 11. Bintu bi. Byonna ebyokukola bikole mu nnaku 11. 11 days kiva wano. Kati firimu gye tulaba. Olunaku 11 yalukola nga lwa kitiibwa. Kati olaba ennaku 11 ezo. Katonda yazisaamu ekitiibwa n'amagezi. Nebiri byonna. Linda. Byonna oba obire. Kyogamba we mba nina. Asazikuleka. Oba okivaako n'okireka. Oba oyina ekyokukola nze nkubuulira. Ennaku 11 ne ziyitawo nga tonnaba. Ng'era ekyo kiganye kiba tekiriba. Kubanga omusajja akukwanya oli awo ogaana ziwere 11 olaba ekigenda okuddako ogenda ddiba nze nkubuulira. Olaba nga olina kubeera ng'ennaku 11 ezo. Kati ennaku 11 era nga mbu mu byafaayo ennaku 11 okitabuti osinga oba olina ky'obala n'ogaana okiggusa oba okubako w'okituuka mu nnaku ezo 11 oba olina okita osegedde. Kati naawe olina okutandika okwebalira ennaku 11 ogambe eddala kino kyentandise tunagguka. Egenda mu maaso 11 days gye tulaba okita eva mu baana b'ebukuya Raise Talent Films Uganda. Yakyongamba bw'ogunaasanga ng'omutima gumaze okusalawo ky'olina okukola. Kati mu nnaku 11 omutima egusalawo 11 olaba nti ogwalidde okubeera ng'oyagala muze. Kati gwonna ddawo n'owulira ng'ennaku mu 11 owulira nga kigwanidde obeere wuwe. Kuba olaba nti omutima gukoze eki? Ojja kukikola kubanga omutima guba gukkiriza nnaku 11 ze nkuwadde.
wadde amagezi gesiwanga muntu mulala yenna gw'owedde okulaakulanye 11 zitandika ddi kati zitandika ddi kaleero oli mulwadde olwaleero tolubala leero lwe lusooka buyinza n'okuziba kati we bukyawo oba osigazzaayo nnaku 10 genda nga tokoze ekyo ky'olina kukola era 11 ezigwerako nga tokoze kyoteekeddwa ali nsomera ebyo ebyawandiikibwa kati ye jjajjaawe nina okukkiriza nti oba yamusomera byawandiikibwa ki ebyogera ku nnaku 11 era bwe zigenda nga tozikozeemu ky'olina kukola yamugamba 11 ezigaana eyiyo nga basima kale neyanziza ati munaye amufaananidde okuba omuntu omukulu n'amwebuuzaako gaamuwadde gaago kati kino kye bayita transport Nalumansi is a Rugambolic transportation fees obulamu bulungi eyo motoka etambuza lugambo kati singa ojja n'olugattako ekisooka ebyokukola tebibaawo bingi kyova olaba obudde balina bungi obw'okunyumya bannalumansi ab'omu firimu n'osanga omwana ali wali kashiya tasobola nafuna budde bugamba mwagalwa we halo abali kashiya James Bamba tumiddeko nnyo abakola wonna abalongoosa DJ Ivo kugamba nti nokola kyamaanyi omwana atabula emiziki mwana muto naye atabula emiziki gya kintu kikulu DJ Ivo mwana muwala Patricia oyo akola eri mu basniper mayi wano wali ebyuma ebyokuba amasasi okuba ekyennyanja essasi nga kikuwa ssente emizannyo egimu njagisanga bukulu banna ati obuzibu nga bunajja sawe nakugambye olugambo lwatuuse dda embeera zo zimanyi nga woolaba kakati ndaba bosi ayagala lina si kyeŋŋambye ekyo eno transport bosi ayagala erabika n'erikopita muwa olugambo kati mu butikitiki 3 luluke gye lulina okgenda mu butikitiki 6 oba mumanyi osaasaana ze tulina kgenda kanye nja tusolosekawo negundi gwe wandibadde ompa amawulire amalungi kuba we naatandika okugatambuza bamugambye akuume ebyama ja kanebuuzaako ati munanga omanyi nze asinga amagezi kajja kanebuuzaako ku mitemboozi maama nange onsingiramu ku mitemboozi kanebuuzaako nenga kanebuuzaako omugagga akakwana baasi akizzeemu ogwokubiri jemusi oba maneja gunditereera bwakakwana kati wakakwana kanebuuzaako kajja ne kanebuuzaako munnanga akiddiŋŋana kuba yakizudde nga ye mugezi asinga wano gezi ddala okitegedde takubuulira kyamu ye mugezi ddala profesa ate nge bw'obukadde magezi naye ono ndaba akyali muto ndowooza tugambe obunene magezi aluwange nerava akasajja ku mukazi bannange mugagga nekyama ki ekiri mu basajja abatono okwagala abakazi abanene mwana omuyambuuzi owaayi Josh gwe ekikoko ekinene n'akakoko akatono akakapa oli akakapa naye okimanyi era olondawo eri ensavu akakawala bosi n'akawasa n'okimanyi akawala bosi waba siriyasi tuyinza okubaako wetutu ku kyokkawasa kyetukolera yagala tuyinza okweyagala ate nze olaba bwenva mu ttooyi okimanyi nyinza ova mu ttooyi maneja n'ofuuka nno maneja ngenda kubeera assistant manager oyinza okumpanika ja kuba assistant nawe osaana bwa maneja sale ono n'aba maneja entandika obba supervisinga mwenna olaba wenva kasaale ntandika obba supervisinga kigenda okulya enfuufu kigenda kulya enfuufu yeetondeddewo ekifo ekikye imaze mama bano bo bajaganyiza dda kale wenjisusaano mba nkulimbye ebadde firimu yaffe akatundu kaffe akasookedde ddala ku firimu yaffe gye tuyise 11 days bannaffe be bagikutuusaako aba Rise Talents gali mazina na ssanyu we bakimanya nti ate boosi ng'omanyi omukyala nnyinimu bamuteeka laba figa laba otuzina laba dansi bannange mugongo oba bbina kaŋŋende isimiyo boy vijja JoshK
Oyagala okuma amanyogo nga malamu okoye okutawanyizibwa endwadde z'amannyo ezitawona weeyune mwenya nakyo mouthwash ekuyambako okujanjaba ekiwundu nga bakudde erinnyo ne bw'oba tokozeseza mazzi ga buguma oba omunnyu wamu n'okwewala okukozesa empeke ennyingi ate ng'egoba akasu mu kamwa eyamba ebibuna ebiriko obuzibu egula akadde okujanjaba amannyogo nga bw'ogenda ew'omusawo kati nno tugyeyune okwewala endwadde z'amannyo ez'enjawulo yakakasibwa ekitongole kya NDA ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga okumanya ebisingawo tukubire ku noti 758 noti 2 19 oba noti 7 noti 8 13 58 oba tukyaliyeko ku factory yaffe Mpigi mu tawuni mwenya nakyo mouthwash for all hygiene maintenance and fresh bliss.